Wakati nga His Excellency Bobi Wine yakamaliriza okunominatingibwa ennaku kati wayiseewo lumu lulambirira amaaso kati gavudde ku kyakakiiko k'ebyokulonda okubeera nga abadde akatunuulidde enkaliriza okulaba oba nominatingibwa kati obwanga Bobi Wine atandise okuba nga abukyusa wetukeeredde olunaku lwange ennaku z'omwezi 26 Septemba mwaka 2025 obwanga abwolekeza sipiika Anet Among w'eggwanga nyaffe Uganda. Ono ng'alina byamwemulugunyizzaako si ye yekka wamu ne bannakigwanyizi abatandise okukola olukwesikwesi okubaako engeri gye bavuvubamu n'okutaataaganya enteekateeka za NUP okubeera nga ewangula ekitundu. Speaker Anet Among gy'ava weŋŋamba okuwangula sitegeeza ku saidi ya Bobi Wine okuwangulayo obululuku bwa president, wabula ntegeeza ekifo ekyo speaker kyalimu ekya Woman MP owa Bukedea district okubeera nga NUP ekyeddiza era nga candidate waakyo yaba akiwangula. Bobi Wine agamba nti agudde mu lukwe olw'okubeera nti waliwo ebibadde bitandise okuba nga bikolebwa oba olyawo nga tebinnagguka wabula nga biri mu process. Era Bobi Wine kyakedde okuba nga akola olunaku olwaleero kyekintu ky'oyinza okuba nga oyita okulabisa. Nkugamba ejja kujjukira nti omukyala Anet Among ye Woman MP owa Bukedea district wabula ng'ate omwaka 2026 omukyalo ono akyayagala okuba nga entebe eno agyeddiza. Ojja kujjukira nti okubeera sipiika wa paaliyamenti y'eggwanga olina kubeera ng'oli mubaka wa paaliyamenti. Kati kitegeeza nti sipiika aba akyetaaga okubeera omubaka nate era okuretaininga position ye ne bwe kuba ku saidi ya kubeera sipiika. Kati omukyala NUP gwe yaleese agenda okuba nga asiguukulula okusinziira kuba NUP ono ye mukyala agenda okuba nga asiguukulula sipiika wa paaliyamenti okumujja mu kifo kyalimu eky'obwa Woman MP obwa Bukedea district. Omukyala ono amanyiddwa nga Alupo Mase Marion. Kati Alupo oluvannyuma lw'okujja Alupo teyazze yekka, waliwo n'abakyala abalala babiri abaagala okwesimba ku sipiika mu kitundu oba mu district y'e Bukedea, wabula nga kigambibwa nti nabo balinamukko ku maanyi oba balinamu aba NUP kye bayita ground nga nabo ground kweri. Kati Bobi Wine byakedde okuba nga atulaga olunaku olwaleero asoose kuba nga yeemulugunya, wabula mu kwemulugunya kwakoze naffe ng'aba YouTube channel y'Agaliwo tuwongedde okuba nga tufeffetta n'okwetegereza okwemulugunya kwa Bobi Wine kuno kwali mu kukola. Mukwano gwange kwandiba nti kulimu omuzinzi ogwa nnamaddala newankubadde nga bangi babadde tebannaba kuba nga bateekawo liiso lyabwe George. Bobi Wine byawandiise era byolabako bigamba bwe biti: Yes, there is an effort to block the 3 women who are running against Anet Among in Bukedea. The 3 include the NUP candidate Alupo Mase Marion. Bobi Wine ng'agamba nti kituufu waliwo ekiri mu kukolebwa okulemesa abakazi abasatu abali mu kubbinkana ne Speaker Anet Among e Bukedea. Era ng'agamba nti ku bano abasatu kuliko ne candidate wa NUP Alupo Mase Marion. Kati Bobi Wine agamba nti according to the documents filed in court, they are claiming that some tribunals found that all the 3 are not registered voters in Bukedea district. Bobi Wine agamba nti okusinziira ku mpapula ezivuddeyo era ezaafayiringiddwa mu kooti, kigambibwa nti waliwo obukiiko obwatudde. Obukiiko buno ne bukizuula nti abasatu bonna abeesimbye ku Speaker Among si balonzi
abawandiisibwa mu Bukedea district nti obukiiko obwatudde oba buyite bu tribunal. Bobi Wine agamba bw'ati, effectively this shameless woman is trying yet again to be unopposed by all means. Bobi Wine agamba nti ekisinga okuba nga kinnyekaaza emmeeme kyekyokuba nti omukyalo ono atalina kuswala ali mu kugezaako kwesimbawo nga tewali amuvuganya ng'ayita mu buli kakodyo. Bigambo bya Bobi Wine. Bobi Wine agamba bw'ati, same thing she did in the last election and during their NRM primaries. Nti kyekintu kyekimu omukyalo ono kye yakola luli ne bwe baali mu kamyufu. Genda maaso. Our candidate has never been invited by any tribunal for any hearing. Bobi Wine agamba nti candidate wabo wa NUP tayitibwangako yadde olunaku olumu mu tribunal yonna oba mu kakiiko konna oba okuwulirwa konna kakubeere kwa kooti oba kintu kyonna. She first heard about a tribunal through these court documents. Nti oba omukyala yeesimbye okukadya NUP okujja speaker Amongo mu kifo naye abadde bino tabiwulirangako, yasoose kubiwulira nga ayita mu mpapula za kooti. Empapula ngenda zibateerawo, mugenda kuzeekenneenya nammwe mumbuulire era ngenda basomera kimu ku kimu ebiri mu mpapula zino, wabula bitiisa bikambwe wenyweze bwenyweza. Wulira Bobi Wine bw'agamba, the matter has been quickly fixed for hearing on Monday. Wulira Bobi Wine agamba nti ekisinga okunakuwaza ensonga eno bagitaddewo dda egenda kuwulirwa ku Monday mu kooti. Bobi Wine agamba bw'ati, the judiciary is on trial to see if they will sanction or even penetrate this ridiculous abuse of authority. Kati Bobi Wine agamba nti ekitongole ekiramuzi oba essiga eddamuzi liri mu kaseera kazibu nnyo okulaba oba banaasobola okukola bino ebintu bwe biti ebiyisa olugaayu n'okulaga enkozesa embi ey'obuyinza. Kati nga tuvuddewo omukyalo ono Alupo owa NUP ali mu kaseera akazibu akokulaba nti ayagala kuvuganya speaker Among, wabula z'ebbaluwa za kooti zafulumye edda. Kati ngenda kubawa ebbaluwa zino okuva mu kooti okusinziira ku Bobi Wine agamba zino z'empapula. Kati kambayitiremu kannemu kanabbiri ng'empapula bwe zigamba. Owaaye tunaagenda okumaliriza n'okuva wano ng'otegedde bulungi kiki ekigenda mu maaso. Baluwa tugitandike. Egamba bw'eti, the Republic of Uganda and the High Court of Uganda at Kampala Civil Division, miscellaneous cause number 0198 of 2025. Ebbaluwa egamba nti eggwanga lya Uganda mu kooti enkulu eya Uganda e Kampala mu Civil Division oba kooti eyo ey'ensonga ez'abantu ba bulijjo. Bagamba nti ebbaluwa eno eri cause number 098 omwaka 2025. Kati ani yawaabye omusango oba ani applicant? Applicant ku bbaluwa eno bamuyita Akol Zipora. Uliriza, Akol Zipora ye applicant mu kooti era nga akooti ava asinga abantu bano wammanga. Namba emu kuliko Akol Helen Odeke, oyo yeesimbyewo. Owokubiri ye Noma Susan Otai, yeesimbyewo nga yeesimba ku speaker Among. Then owokusatu ye Alupo Mase Marion, ono ye wa NUP omukyala. Mu kyokuna Electoral Commission, akakiiko k'ebyokulonda respondents nako bakatadde wano mu kooti ke kalina okuba nga ba respondent mu nsonga eno oba ke kakyalengingibwa kasobole okuba nti nno kawuliriza okusaba kuno
okugenda okuyita mu kooti nti abasatu Akol Helen Odeke, Noma Susan Otai wamne Alupo Masemarion bagambibwa nti nedda temuyina buyinza bwesimba ku speaker among olw'ensonga zogenda okuwulira eziwandiikiddwa mu bbaluwa eno. Ebbaluwa eno basose kubanga balambulula amateeka ag'enjawulo. Boogedde ku article 461 ne boogera eya constitution y'eggwanga eyateekebwawo 1995 ne section 26 ey'akakiiko k'ebyokulonda, ne boogera ku cap 176 section 37 ne 40 1B CE 2, 3, 4, 6 and 7 of the Judicial Act Cap 16 Laws of Uganda, revised edition 2023. Rules 3, 1, 2, 4, 6, 7 and 8 and 3A of the Judicial Review Rules 2009 as amended, and Order 6 Rules 1 to 5 of the Civil Procedure Rules and all the enabling laws. Awo babadde balambulula obuwaayiro bwe beesigamyeko mu mateeka okubeera nga kino kikolebwa. Kati ebbaluwa eno egamba bweti, take notice that this honorable court shall be moved on the dash day of dash 2025 at 0:00 in the 4/afternoon or soon thereafter, as circumstances shall allow counsel for the applicant to be heard for orders of judicial review that nti kooti egenda kutuula ennaku z'omwezi ez'okusalibwawo. Bobi Wine atugambye ya ku Monday, era nti kooti bw'etuula egenda kukkiriza kanso wa applicant okuwulirizibwa ku nsonga zino emmanga. Kanso eyawaabye oba eyabadde nga applicant mu kooti, bino byali mu kusaba kooti ekole. Number 1, a declaration that the first respondent is not a registered voter in Marera Parish following the decision of the Parish Tribunal in May 2025 to have her name deleted from the voters roll of Marera Parish, Marera Sub-County, Bukedea District. Kano kawulirize nti eyawaabye asaba bakole bati applicant ngenda muyita eyawaabye okozesa olulimi Oluganda olwangu osobola okutegeera ebiri mu bbaluwa eno. Abasidde omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli. Kati mbadde kugamba nti ku number 1 bagamba nti baagala Akol Helen Odeke bakizudde nti si mulonzi mu Marera Parish, era nga bagamba nti aba parish eyo baatuula oba bannakyalo baatuula mu kakiiko mu May w'omwaka guno, era ne basalawo okukola decision nti erinnya lye lisangulibwe okuva ku voters roll ey'Amarera Parish mu Bukedea District. Ekyo kye kisooka eyawaabye kyasaba kikolebwe. Number 2 agamba bw'ati, a declaration that the second respondent is not a registered voter in Kopeta Parish following the decision of the Parish Tribunal in May 2025 to have her name deleted from the voters roll of Kopeta Parish, Kolir Sub-County, Bukedea District. Omuwabi agamba nti respondent number 2 onabeera Noma Susan Otai, baagala wabeerewo declaration kooti ekikakase nti omukyala amanyiddwa nga Noma Susan Otai si mulonzi omuwandiise owa Kopeta Parish, mbunga kino kyavudde mu tribunal oba olukiiko olwatuuzibwa mu parish ye Kopeta mu Meeyi owa 2025 nga baagala erinnya lye lisangulibwe ku voters roll eye Kopeta mu Kooti Sub-County mu Bukedea District. Tugende mu maaso. Kati number 3 egamba bweti, wano wasinze okugira amaziga naddala ku side ya NUP, kuba ono gwe boogerako ku number 3 gye wa NUP eyeesimbyewo. Wuliriza, a declaration that the third respondent is not a registered voter in Kotlut Parish
following the decision of the Parish Tribunal in May 2025 to have her name deleted from the voters' roll of Kotolit Parish, Kidongore Sub-County, Bukedea County Constituency, Bukedea District. Kati, erango muwabi asaba kooti ekole declaration oba okulangirira nti omukyala wa NUP amanyidwa nga Alupo Masemarion si mulonzi omuwandiise owa Kotolit Parish. Nga bagamba nti kino kiva ku kusalawo okwakolebwa akakiiko k'abannakyalo. Mu May wa 2025 nga baagala erinnya ly'ono lisangulwe okuva mu parish ye Kotolit mu Kidongole Sub-County, Bukedea County Constituency mu Bukedea District. Wabula njagala okujjukiza bano bonna aboogerebwako be beesimbye ku speaker among. Number 4 egamba bweti. A declaration that the fourth respondent has not reviewed or set aside the decisions of the tribunals in respect to the first, second and third respondents and has already issued a roadmap for the nomination of parliamentary candidates due in September 2025 for the general and parliamentary elections slated for January 2026. Kati, eyawaje ayagala kooti ekolo okulangirira respondent wokuna ku baluwa eno ke kakiiko k'ebyokulonda. Kati eyagala ekolo okulangirira nti kooti mu mazima eyagala ekolo okulangirira nti ab'akakiiko k'ebyokulonda tebannaba kubanga bakola kwekenneenya kutuufu era nga batadde ebbali ebyasaliddwawo tribunal z'ebyalo bino oba parish ez'enjawulo nga parish zino zeemulugunya ku bantu bali abasatu era nga zaagala basangulibwe ku voters roll zaazo. Wabula nti Electoral Commission bino tennabiwuliriza yamaze dda n'okukola omukulu ogulaga abagenda okwesimba okuba memba bwa parliament gwe bagenda okuba nga batambuliramu n'okulonda kwa bonna okwa January 2026. Kati ono eyaloopya asaba kooti n'akakiiko k'ebyokulonda ebyekobwe kagamba nti bannange temwalabye obukiiko bw'ebyalo we bwagambye nti nno abantu bali si batuufu. Tugende ku kyokutaano mu baluwa eno. An order of prohibition issues prohibiting the fourth respondent from nominating the first respondent to participate as a candidate for the position of the woman member of parliament for Bukedea district in the general and parliamentary elections slated for January 2026 on account of not being registered as a voter in Marera Primary School polling station, Marera Parish, Marera Sub-County, Bukedea district on the National Voters Register maintained by the fourth respondent. Ku number 5 ku lupapula luno olwa kooti basaba wabeewo order egaana akakiiko k'ebyokulonda okunominatinga respondent number emu oyeye Akol Helen Odeke nga bagamba nti takkirizibwa baagala akakiiko k'ebyokulonda kamugaane okumusunsula okwesimba okuba member of parliament obw'obukyala oba obw'omukyala wa member wa parliament owa Bukedea district nga bagamba nti ono ku Marera Primary School polling station si muwandiise waayo era talina kulonderayo. Owulidde? Era nga baagala asigale nti ku voting register gy'alina okubeera. Namba ey'omukaaga. An order of prohibition issues prohibiting the fourth respondent from nominating the second respondent to participate as a candidate for the position of the woman member of parliament for Bukedea district in the general and parliamentary elections slated for January 2026 on account of not being registered as a voter in Kopeta polling station, Kopeta Parish, Kolil, Sub-County, Bukedea district in the National Voters Register maintained by the fourth respondent. Bagamba nti n'omukyala akwata ekyokubiri amanyiddwa nga Noma Susan Otai ne baagala akakiiko k'ebyokulonda nga kooti eragira baagala kooti eragire bamugaane okwesimba okubwa woman member of parliament obwa Bukedea era nga bagamba nti ono talondera ku Kopeta polling station. Bagamba nti kooti temukkiriza kugenda Kolil Sub-County mu Kopeta Parish kulonda ate era kooti
egaana akakiiko k'ebyokulonda okumuyisaamu ng'omu ku beesimbyewo. Namba ey'omusanvu, an order eno abanupu ebakwatako nnyo. An order of prohibition issues prohibiting the fourth respondent from nominating the third respondent to participate as a candidate for the position of woman member of parliament for Bukedea district in the general and parliamentary elections slated for January 2026 on account of not being registered as a voter in Olotai polling station, Kotolut parish, Chidongole sub-county, Bukedea county constituency, Bukedea district on the national voters register maintained by the fourth respondent. Wanonna abanopu webasinze okubanga bakandukira ne bagamba nti nedda wanate we mutuuse mulimba. Lw'ensonga nti ekyomusanvu ku bbaluwa eno eyaloopye asaba Kooti egaano wa NUP omukyala amanyiddwa nga Alupo Mase Marion okwesimbawo nga Kooti nti egamba akakiiko k'ebyokulonda tekageza ne kamunominatinga nti olw'ensonga talondera ku Olotai polling station eri mu Kotolut parish Kidongore Bukedea county constituency Bukedea district wanje. Kati namba 8 egamba costs be provided for. Eyawabidde ayagala costs zimuddizibwe sente zataddemu zimuddizibwe. Tukyali ku bbaluwa eno bagamba bwe bati, take further notice that the grounds in support of this application are contained in the affidavit of Akol Zipora, the applicant herein, which shall be read and relayed upon during the hearing, but briefly are that uliriza bagamba nti kino nakyo kikulu. Bagamba nti Zipora eyaloopye Akolo Zipora byasimbako essira okubeera nga akola okuwawaaba kuno mu bbaluwa eno bye biringa bino wammanga. The applicant is a registered voter at CD Church polling station to Kum Parish, Kolil sub-county, Bukedea county, Bukedea district. Nti eyawaabidde muwandiise ajjudde era alondera ku CD Church polling station mu Tukum Parish, Kolil sub-county mu Bukedea county mu Bukedea district. Kati agamba nti ekyokubiri, the first and second and third respondents are individuals who have expressed a strong intention and intend to contest for the woman position of woman member of parliament for Bukedea district in the upcoming general and parliamentary elections scheduled for 2026. Onagamba nti ensonga lwaki yakubye abantu bano mu Kooti nga n'akakiiko k'ebyokulonda kwotadde lwansonga abantu abasatu abamentioningibwa mu musango guno ng'ogyeko akakiiko k'ebyokulonda nti bonna baalaze obwagazi n'okwagala okwesimbawo. Baalaze obwagazi okwagala okwesimbawo ku bwa woman MP owa Bukedea district. Ekifo speaker among kyalimu era kyagenda okukomawo okwesimbako. Number 3, in May 2025, the fourth respondent, in accordance with its statutory obligation, issued a notice in the Gazette appointing a 21-day period during which it displayed copies of the voters' roll for each parish or ward for public inspection in all parishes and wards across the country, including those in Bukedea. Nti mu May wa 2025 akakiiko k'ebyokulonda akayisibwa oba ke bayise fourth respondent mu musango guno nti nga kagendera ku mateeka agakaweebwa gavumenti kayisa mu Gazette era ne katimba n'empapula z'enkalala z'abalunzi e Bukedea wonna ne mu ggwanga. Number 4, during the 10 days specified by law for complaints or objections regarding the names recommended to the Tribunal for inclusion or deletion from the voters' roll, during the 10 days specified by law for complaints or objections regarding the names recommended to the Tribunal for inclusion or deletion for obadde okimanyi nti okusinziira ku ssemateeka bannanga abantu bamanyi amateeka. Obadde okimanyi nti okusinziira ku ssemateeka akakiiko k'ebyokulonda we kateekawo enkalala z'abalonzi ku kyalo, akakiiko k'abatuuze
kasobola okutuula ne kagamba nti ono tetumwagala ku nkalala z'abalonzi ba kyalo kyaffe, ono tumwagalako. Ekyo nno wandikiraba mu musango guno. Era nga ebintu we bitaatambule bulungi, wandirabanga owa NUP eyeesimbye ku Speaker Among bamugaana okugenda ku ballot paper. N'abalala babiri be nakubuuliddeko okuli mwana muwala Akol Helen Odeke ne Noma Susan Otai. Bintu bizibu, amateeka abasajja baline kali. So Bobi Wine bino we bimugudde mu matu, agambye tagenda kukikkiriza kino tekisoboka. In fact Bobi Wine bino olumugudde mu matu atidde nnyo n'agamba banne tuli kuki bino bisoboka okubanga bigenda kubaawo kweri. Wabula ekisinze okubanga kyennyamiza Bobi Wine nti kooti, okusinzira ku Bobi Wine, kooti egenda kutuula ku Mande. Emboozi eno ngikoze ng'ennaku z'omwezi 26 Sebutemba omwaka 2025 lunaku lwa kutaano ssaawa 8 ez'emisana. So Mande lero ziri 26, Saturday 27, Sunday 28, Mande nga 29. Amaaso gammwe mugatunuulize nnyo kooti. Mwandiraba omusango guno mu High Court eya Civil Division nga gutandika okutambula. Era nga singa ekyo kiba kiyise, Speaker Anet Among nga kooti eragidde wa NUP Alupo ne abalala ababiri okuli Akol Helen Odeke ne Noma Susan Otai singa bagamba baluveemu, Speaker Anita Among abagenda kwesimbawo era abajja kuyitamu mu kalulu nga tavuganyiziddwa. Olw'ensonga bano bonna nga we bakubiddwa ku mpapula babadde beteefuteefu, n'okusingira ddala ono wa NUP, abatunuulizi b'ensonga n'abatunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga babadde bagamba nti agenda kuteekawo okuvuganya okwannamaddala n'okuba nti anyeenyeza ddala the incumbent, and that is none other than the Speaker of Uganda. Kale nze ekyo nkiressaawo mu comment section osobola okuteekamu kiki kyolowooza ku bino byonna. Kale nga mmalirizaako awo sobola n'okutwalako ko wano ne tusobola okuba nti tusiibula. Nga nomination z'aba president ziwedde, omukulu amanyiddwa nga in fact buli omu baamuwadde emmotoka n'abakuumi okuviira ddala ku President Museveni Incumbent oba akyali mu buyinza, Bobi Wine ayogera ku mabirizi n'abalala. Ojja kujjukira nti Munyagwa baamunominatinga ku lunaku olwasembayo, era nga baamunominatinga wakati ng'essuubi bangi lyali libawedde, naddala abawagizi b'ekibiina ekimanyiddwa nga CMP oba kyoyinza okuyita Common Man's Party, ekibiina ekyolusaniya, akabonero olusaniya, era wona agenda okulonda kyojja okusanga. Kati Munyagwa ennaku zino atambulanga mu loodi. Munyagwa baamuwa abasirikale ba bodyguard balina okubeera 12, yes baba 12, 16. Omukulu baamuwa ba bodyguard, in fact si ba bodyguard mukama wange, omukulu baamuwa abasirikale abatendeka okuzaama. Kati yabadde azeekaawo ku radio 4 mu program sebo omukulu ng'abakulu okusinzira ku order z'abaweebwa balina okumukuuma buli wadda, kubanga yeye principal. Bwentegeeza principal yeye mukulu, abamu oluzungu munaye bayinza okulowooza nti principal njogera ku His Excellency Bobi Wine. So kati Munyagwa wano buli wadda abasajja bakuuma Munyagwa, abasajja bawa Munyagwa security, bagamba nti ono presidential candidate talina kufuna buzibu, katumukuume akube campaign, then atatuke ne mu kalulu bwakawangulira ate twongera okuba nti atuwa ebiragiro tufuka abakuumi bafu abakulisegere. Munyagwa there is a way Munyagwa looks so bossy, with these guys, the security personnel around him.
olabira ddala presidential material Mubaraka Munyagwa ekintu agenda kukyeyagaliramu naye kubamu akafaananyi nga akalulu kawedde nga bagamba nti the president of Uganda is Mubaraka Munyagwa ebyo mbivuddeko. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti omulimu gwe basinga okukola ne banyweza era nga bagukuguka gwakubanga bakola ebyokulya by'abaana abadda ku masomero, yogera ku daddies, binyeebwa, mpogola, bintu byonna omwana bye yeetaaga okulya ku ssomero, donuts eziri decorated obulungi, mukadekeka mbayina cupcakes ennungi, batunda ne pizza mu buli size. 0709787508 be bannaffe aba Honeybites ojja kubanga obafuna butebula ennyo nnyini ddala. Mukadekeka mujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG basiizi ba langi omaze okuzimba ekizimbe kati kituuse mu kiseera nga kyakusiigako langi. Lwaki teweesiga bannaffe aba Alson Painters UG? Ensonga ne baba nga bazikolera butevure nnyo nnyini ddala. Osobola okubakubira ku 0705 19 36 ne ku WhatsApp ennamba yaabwe kweri. Njagala kutegeeza ku YouTube channel kwolabidde emboozi eno era nga twagitandise okuva gyevudde paka we tugituusiza wano okuba nga tugikubye olukumutwe. Omuntu atula emabega w'emizindalo n'aba nga akuweereza si mulala yenze abasiddi omusunsuzi nabwe kityo kye wandibadde ng'okola mukwano gwange kyakuba nti osubscribinga ku mukutu guno at the same time likinga kati omukutu guno obanga ogulaba buli lunaku lekera awo okubuuka obulango we bujja tobubuuka tusobola osigala nga tuweereza.